Erinnya Goreti Namuga ombaka wa Mawogola County era deputy chairperson wa kakiiko ka Public Accounts Committee Central Government akalondola ku butya ssente z'omusolo wezikozesebwa mu government ebitongole bya government ebyowakati n'ebitongole ebiri ebweru w'eggwanga. Bannayuganda mwenna mbagaliza Christmas ennungi, ebiseera eby'eggandaala ebirungi n'omwaka omujja omulungi. Naye ekyamazima tumanyi buli omu taguyingidde bulungi. Okusomozebwa kubadde kungi, accidents nyingi, abantu baffe bafudde, abaana baffe bali mu makomera, abasibirwa obwemage, gavumenti ng'eremereddwa baleeta bawozesebwe ate nga bali mu kkooti gye batalina kubeera, ze tuyita zi court martial. Amalwaliro gajjudde abantu abalwadde, malwaliro ga gavumenti tetugaana nti abantu tebalwala naye ate nga tebafuna bujjanjabi, abalala beebase ku ttaka. N'otuuka ku nguudo zaffe, accidents zino nyingi, abantu bafudde kuba enguudo nfunda. Tunuuli oluguudo olugenda Jinja, bw'otunuulira oluguudo naffe olwennyini olugenda e Masaka lukyali lufunda nnyo, bw'ogenda mu byalo gujja bagidde. Ffe ate abalimi omwaka gutuyisizza bubi nnyo, tulimye ebirime naye obutale tewali. Kati saawa eno ensawo ya green pepper ensawo ya nusu kasanvu, kisinzira wa gy'ogirimidde. Ffe Mawogola ensawo ya green pepper kati banneegaire ombaka funayo emmotoka green pepper omuntu twaleko ofune w'omuteeka naye nga bamulimisa ssente. So nkimanyi bannayuganda omwaka tegutuyisizza bubi naye mbakubiriza ekisooka mube bakalabalaba banaffe bali mu holiday, abaana mubakuume, ebiseera by'enseenene biweddeko tubifunyemu ebisago bingi, abaana mubabuulirire, abaana ye future yaffe. Ekyokubiri buli mukulembeze alina ekifo nga wakifuna si wadde kya byabufuzi, bukulembeze mu kyaki ffenna buli omu waali obuvunaanyizibwa bukole bulungi. Bw'obeera musawo mu ddwaliro weereza nga teweebalira. Abasomesa baffe musomese abaana baffe nga temwebalira, kubanga ffenna buli omu anoonya service ku munne. Togenda kuba musawo obeere omusomesa ate obeere looya, so buli service gy'owa munno naawe ejja kuba ekuweebwa. Bwe ntuuka ku bannaffe abali mu gavumenti kyabulabe nnyo kyannaku okuŋŋaanya omusolo mu bannansi ne tubba mubbe. Nkiddamu kyabulabe kyannaku okuŋŋaanya omusolo mu mukazi atunda amanda, mu mukazi atunda gonja, mu mukazi alina akasigiri ng'ayokya kasooli ku street n'omuggyako empooza, sente ne zijja mu kitavu gavumenti n'eziteeka mu bitayamba bannayuganda. Mukulu Museveni ne banno nyongera bakubiriza nti bannayuganda ekikugatta nabo services zino zempulya zi transition simanyi tukyusa tutya obuyinza bannayuganda nga bafa. Mwe abakulembeze babawaka parliament mukomewo mu parliament tuteeke gavumenti eno kunninga eteeke ssente mu bintu ebiyamba bannayuganda. Kati budget y'omwaka gw'ebyensimbi half year performance omwaka ogujja mu January tugenda kuba tutunuulira emyezi 6 budget etambudde etya. Why don't we repurpose the budget tusobole okuteeka ssente mu bintu ebiyamba bannayuganda? Bannaddiini mutukwatireko, tugenda mu nnaku nkulu, mutukwatireko okulaba nga twongera okutambuza enjiri y'okwagalana mu ggwanga lyaffe n'okulwanisa obuli bw'enguzi. Eggwanga lino eggagga nga bulina kuba tubba bilioni 25. So buli omu agatteko eddoboozi n'abakulembeze tuwekubeko mu mutima tulekerawo okubba ssente z'omuwa omusolo tuwe bannayuganda services. Bannansi babonaabona n'abadde mu kuziika omwana buli lunaku abadde mu ICU nga bulina kuba muggyako milioni 4 kufa ani azisobola. Kyokka nga ate Mulago Regional Referral Hospital, Mulago National Referral Hospital tuyina ebitanda 46 naye ebikola biri 20. Ebitanda 26 tebikola nti tuyina basawo be tutalina oba ssente ze tutalina. Mwatugamba mwagala bilioni 6. So nsaba gavumenti eno newankubadde nange ndi mbaka parliament naye mukimanyi nti mwe muli mu kiyungu tuteeke ssente mu bintu ebiyamba bannayuganda. Mwenna bannankyukakyuka tulwane tujjewo bumulumulu n'okwerumaaluma. Eno Uganda tusobola ogitwala mu maaso singa tuba twekutte ekitole. Mbagaliza Christmas ennungi, Ssaabasajja Kabaka awangaale n'omwaka omujja omulungi.